Manyanze Salongo BK ebirikola sente ate wembeno mirimu gya fekiti wa Salongo Ibula Kenya naye ate bujjango nonya ononya Salongo market ya balamusizaako nnyo mwe bali mukola lockdown abayisiza atya. Okay, kino kirowoozo ky'okulunda embizi wakijjawa abasinga bakumanyi Salongo BK ng'omuyimbi. Anti omuyimbi yena wali balirako omulimu gw'akola. Ya wakubadde nga si kirungi kuleeta mangu kamera naye gweta mangu mu kamera ng'enkola abanafu abamu nenze ngwese mu kamera olw'ensonga okwongera okulaba ntunudde ndala ng'embeera etunyize nnyo nga bayimbi ba COVID nenjagala nzigule bayimbi bananga amaaso nti omuntu yenna okubaako omulimu gw'okola nolema kutunuulira kintu kimu olw'ensonga nti embeera bw'ejja ng'otunula ekintu kimu kyebulaba industry yeyuziza olw'okuba nti ekintu kyajja ne kigwawo kate twese usanga sandireese wala kamera oba temwandize tunoonya naye twagala okwawuliza ku bavubuka bannaffe bayimbi bannange abantu bonna bonna abagala okukola kuba nti omuntu osobola okubeerawo ng'olina ebintu birambye oyiiya osobola okubeera bulungi. Gano magezi ga buzaale oba mulina emisomo gye mutera okugendamu? Ne bw'osoma nga tolina magezi mazaale omala bulungi. Amagezi gali gye tusoma gasanga olwedde olina amagezi amazaale kati ku magezi ago amazaale kwoyongera ago gw'osomye. Yes, kati bino nabitandika nzekka ne mukyala wange ne tubyesomesa ate ne tubifunamu ekyo ekimulaba kati ekibogombesezera mu okujja okukiraga ku bannafu. Okay, bika ki ebyembizi byolina ate mu size zenkana ki? Embizi nina kumpi ebika ebisinga mbirina. Now white large, now Cambly, now close n'embizi zonna ezikola obulungi. Okay. Mu size zenkana ki? Then zirina n'emyaka. Wakati n'embizi gye ninawo esinga obukulu. Nzo kubegena kwezi omwaka mwezi ogujja nga 28. Nengeddewo obuto obw'enjawulo bwa myezi emeka? Buno obuto omulala bwa mwezi gumu ne wiiki emu. Wiiki emu n'obwezi. No, sorry munsonyiwe. Bwa mwezi gumu ne wiiki emu. Keya era obuto ebeera etya era obujjako ku maama waabwe nga bumaze ebbanga lyenkana? Embizi bwezaala kati ngenda babuyaza enkola eyange. Embizi bwezaala nondamu embizi zengenda okutunda nenondamu zengenda okulaawa nenondamu ennumi kati endawo nzilayira ku wiiki ebbiri ziri ku maama waazo nenzireka ne ziyonka. Amabeere gano gaziyamba okuba nti tezidda mabega kuba amabeere gano ddagala mu mbizi zino kiringa ne ku muntu nti omwana amabeere gano ddagala nnyo ku ki kati embizi eno nze njirawo ya wiiki 2 era nzijja ku maama waazo nga za wiiki 7. Okay. N'omwezi sobola ozijja kukisinzira embizi bwekuzeemu so osobola okujjako embizi ku maama yo kuva ku mwezi 13. Omaze mu bbanga ki? Ndowooza kati mpezezza emyaka 6. Bikwongeddeko ki? Kyamaanyi nnyo. Abaana bange basomera amasomero amalungi bizinesi baweerera tebabagobanga kazaweza bana tebabagobangako. Nina amaka gange na bizinesi zange endala zindyemu amayumba g'abapangisa nako kalina bingi era ze teri mulimu ayinza kunkyaya wanje teriyo ayinza kunkyaya mulimu ogwo kubanga gwagala nnyo. Okay, kusomozebwa ki kwosanga ng'oli mu kulunda? Okusomozebwa tekubulamu naye nja kugamba kiringa bw'ona otandika olugendo ga nti ngenda Masaka naye mu lugendo mujasangamu ebinnya ebisiriko naye tekigenda kutuuka wa kati okusomooza okuba okujja olina kutuula n'okozesa omutwe mpisa ento mu luguudo n'okutuuka wa Masaka gye ngenda kati ebintu bibiramu kusomoozebwa naye gy'okoma okulwa mu kintu ojja ofuna experience ate bw'olemera omanyi buseesinga bw'olemera ku kintu omaana okijjamu ky'oyagala naye ekisinga tutaffe nga abavubuka oba abantu bonna kasita okwate mu kintu ne kikusala oba lwakigwe nga weetamwa teri mulimu gutali mulosi era bw'oba okola ng'omanyi nti nno nze nja kutambulira ku muswete gwokka totegana kuyingira mulimu gwonna kuba mulimu gulimu okufiirwa naye gy'okoma ogenda ng'ogulemerako omala n'ogutereeza mu layini aye ntandika okulya ku lwatujalira. Ku kyetulabye wano singa gavumenti ebezzenga wano oba ng'ogikubidde omulango okusinziira ku terefayina kiki wandyagadde ekuyambe? Kyemmanyi ku gavumenti yaffe n'obwakabaka bwaffe
nanga government wezitwala bagalanye era bwe mpuli abakulembeze baffe bonna bakubizanya abavubuka okukola kati nze kyendimu senga government yo nejja netutuukirira tusaba etwegatteko tuyambe abavubuka tubajje mu kutaayaaya mu kugenda mu bitabayamba mu kwekalakaasa omuvubuka yenna bw'abanga ali bize tajja funa budde kugenda mu bintu bitamuyamba omuvubuka yenna bw'abanga aconcentratinze kati nze wano mbulwa n'obudde obugenda ati ngende kukola because mu kaseera mba njagala ntule ku faamu yange ebisolo byange biri bulungi buli kimu kiri bulungi naye kati waliwo wentuuka nga ndawo obusobozi nafuwa kati omuntu nobavanaga nti naye kanneeyambeko nkakasa nti tujja kuganyulwamu abavubuka mu Wakiso district tujja ganya kubanza wano kakati alina osobola okuzaaza embizi 10 mu myezi 5 wangi nsobola zizaaza nga buli kyana kyammeka buli kyana kino emitwalo 2 naye ate omutima gwange omugabi n'okweyagaliza ku lunaku olw'Essande olwa wiiki era kuliko abantu b'okukitundu kyange be nasazeewo okuwa embizi bafune ebyokukola buwi buli ku Sande olwa Sande luno olwa wiiki eno nasazeewo okugabira ku baneiba bange abantu ekitundu bempangala nabo okubawa ku mbizi zino batandike nabo okukola nabo entanda gye twabakutidde eri eki embizi eyo gye tukuwa bwezaala gabirayo lyekkubo ne Ssaabasajja Kabaka lyagamba okwejja mu bwavu nfuna bulungi kakati ffe tubeere no mu butono bwaffe kati tulina batuyambako naye abatuyambako bwe baba bazze tuba tugenda kukwatira wamu n'abavubuka abalala batalina byakukola abakeera mu matatu abakeera walagi just kubatuuza n'oba briefinga n'obalaga ekyokukola era abajja kupiikinga era abajja kukola nga nze ndi bize wakati wa nina abavubuka b'ento emirimu abali mu kukola bakola mu katono ke nnina kati bwe tubanga tusaga katugatte tukole nkakasa nti Wakiso district ejja kuganyulwa mu kintu kino kati akabizi kano kali mu mwezi gumu nakawujja mu maama wawo kano myezi emeka mwezi gumu n'ekisibi saizi eno nga bw'ozala akazijja ku maama nakazijja ku maama kati wano wendinzuwa akalungu ak'enjawulo akalungu ak'enjawulo teekamu ku birungu nga biri haayi olw'ensonga embizi ento akagijja ku maama waayo waliwo ekirungo ekibeera mu mata mu mabeere ga maama waayo kati ebiseera ebisinga woomala gajjako mbizi n'oteekawo noddira ate emmere ey'embizi enkulu n'oziwa buno oba tojja kufuna kyoyagala because kano kakyetaaga okufiidinga kasigale nga kafiidinga ekintu kiri wadde nti okajja kuki ku maama waayo kati ekituwawula ekituva tubutekebwa n'obubeere wamu bwonna tuba obulaba nti tubuwa akalungu ako paka nga ku myezi 3 bwezimala okweza emyezi 3 netubujja kutako bwenume embizi emmere yaki y'embizi enkulu emmere zanjawulo emmere yanjawulo emmere gyowa embizi nga yakava ku maama waayo eba yanjawulo buno bwe buli enkulu bubaki oba tojja funamu kyegambye olukye naganyega nti bw'obanga olunda nga toyagala kuyiga biveemu tomala budde bwo kitegeera bw'obanga oyagala kulunda oyina okwewaayo n'oyiga osobole okuganyirwa mu kyo kyolunda because ojja genda ojja ngambe nina nunda nkutwe kubiziwo nga bulinga nkoko nze ojja kutunda embizi 5 ofuna bulungi ojja kutunda embizi 5 ofune esente ezitawulana zange zambizeemu wangi yes lemiteri embizi yo esingayo ebbeeyi okuba n'embizi 5 n'ozitunda nze n'entunda emu nengatta embizi otta nensigaza balance kyebayita omuluzi because njagala okuyiga embizi yesembayo ebbeeyi eba yammeka obunene nze ndina gyankunge yegera muli ojjana kutya omanyi saagala kufuuka ayogera bintu esiragaawo kakati eno nawe ojja kukyokujooge okola busese walawo ogitidde nze njibalira nga ka miliyoni kamu nganenga jja kufaamu yange ibula n'omusazi sigikuma oyimirira mu mmeka eyo kati nembizi banja yaganywa 2.5 wangi ku mulunzi miliyoni meka 2.5 ku mulunzi oyo embizi no girabe kitonye ebikuto bibiri naye mwenye ekimanyi ogitidde kyekyo ogambe nti lunda nga tewebalya bulizi mu balunzi lunda ng'olina ekigendeerwa waayo obudde nga naffe tubuwaayo tugaka ngende njige n'otuba n'okozesa omutwe gwo
obugagga Katonda bwe yakuwa buli wotula n'okuliyetinga ekyo kigezeeko bwe kikusuula togamba nti jasijja kutambula omwana omujja ku katekalo kabuuza abazadde omwana ava ku mabeere neyeewalula naye mu process y'okwawula gw'ebigo bimeka bingi naye tatambula kati bwemera ku kintu ofuna otuuka gy'olaga ate otugamba eri lubuto olubuto bayo lusooka tezaalake olubuto bayo lwaki olusooka tezaalanga kiva ku ki kuyiga naye ojja n'otambula mu faamu z'abantu omu nga nakabiziwe kati kayi lubuto oba toli mulungi oba toli mulungi emba lwezivaako kate n'ogisuubira mu bwana buneka gisuubira obwana gakuminawo wangi okusooka kubanga zisizazangako mbizi ez'abaana bagulasi wa 10 ng'etandika butandisi gisuubira obwana nga 12 embizi ezaalira emyezi 3 ne wiikisi 3 ennaku 3 kati obwana bwange nga 12 buli kaana embasa z'okukatonda njakalula emitwala nekitwala bbanga ki okumala okufuna ennumi embizi ezange omanyi embizi buli embizi erina enjawulo ninawo wano embizi nga luggyako abaana wiiki emu ogijjako abaana wiiki emu ng'eddamu yesala nga njuwa ennumi ninawo embizi nga olugijjako abaana wiiki 2 ng'eddamu ng'esala ennumi engina ku faamu kakati lwakigaye nti abaana abangi basoma bulungi nsonga nti embizi yagenda ejja kuweera abaana because kati nsondamu abaana 12 buli mwana ngutuuze emitwalo 2 emitwalo 2 emirundi 12 lwaki abali basomera tebasomera kusoma ebingi nakuba kyebaagala waliwo muganda wange yagamba nga nkozesanga nnyo omutwego n'enkiiga emire jjajja wange yankuza yes ebintu ebyetaaga okubala n'okulegera okuloza ti gundi ajja kumpa gundi ajja kuwa naye nga nawe olina mutuulatuuka ekiseera kibujjako mama waabwe akyabuyonsa obusajja obubunabulaawo era ndalekako kuno ennuma emu yensonga gyenjagala obusajja bwonna nabulanga wiiki 2 aba bunaweza wiiki 6 okuva ku mwezi nja kugijjako embizi zonna wamu mu faamu olina mbizi mmeka nga 6 watandika n'embizi mmeka 2 essaawa eno gavumenti negamba ekukwatireko era ekwongeremu kwa sheya n'embizi endala mwezi 6 z'olina osobola okukkiriza nzikiriza bulungi nnyo nzikiriza naye nga tumala kukkaanya mutya tukkaanya nange natambula woma n'amakaago ng'olina amateeka agafuga amakaago leka n'omuntu yenna ayagala oga nti salongo njagala kukuyamba ajja ntwetwogera naye nga ebirowoozo byange naye nambu ekigerwa kirwakyajja kuba omuntu okuyamba ate kubanga reason lwaki akuyamba kisobola okwongerako eri ku kirowoozo ky'olowooza okuyamba abantu nze ng'omuntu kinyongerako naye okusinga kyongera abavubuka abavubuka ab'oku kitundu abaninaanye ne mu disitulikiti yonna abavubuka bakwenyumirizaamu kisoofa kozi faamu eno tusuubirawo ebintu ebyenjawulo ng'emirimu n'ebirala soofa kiki kyobongeddeko nga abavubuka mbayambye nga bwe nsobola ngezeza kukola kyensobola mu busobozi bwange obutono okubayamba kati nga bwe nkugambye nti wiiki ejja ku sande nasazeewo okugabira eryo nalyo siteepu ekola ki esooka nabasomesezza ku bwereere ne mbayigiriza embizi nenge gye ziryamu era buli muntu nesalawo okumuwa entandikwa yaki y'embizi kati omuntu yenna bave naga nti oba gavumenti oba omuntu yenna naga salongo okuyamba fayini nja kukifunamu naye okusinga ddala abavubuka bannaye kubanze ndi muvubuka ndabye abavubuka nange basitwagulize mu mbeera eno ndabye abavubuka abasibiddwa osanga tebandisibiddwa senga abaalina kyokukola nfuna bulungi ebiseera ebisinga ekiryotera okukola ensobi buli bwotulawo ng'oli ayito oba ng'obutandika okutuma ebintu ebiri nonsense nfuna bulungi nogera mu makya nogera ku matatu kubanga tolina byakukola nogera kuba tolina byaki byakukola kati omuntu yenna wajanaga nti ngenda kuyamba nekyo kiteka okwongera mu faamu eno okusingira ddala aba ayambye abavubuka era abajja kufolowinga ekyo lwaki ayambye era afune ne meseji jidde wano sinawuliramu kawo kabi nga omanya embizi eza bulijjo ziwunya era tolikawulira ne bulijja emirundi emeka okikola oti tojja kawulira bulikoozi kyendage nti nze nina ebyokukola buli kaseera mbeera mu bizi zange nomegeshuwa nti nyonjo buli wooyagala ekintu osobola okitya ku mutindo gw'okyagala kati abasinga mwalikodde nga tembizi bankyafu naye nze ojja kunsanga wano kakyayikaninga nnyo wangi nemmeri yayenga nnyo bwolina kyowulirawo bwenkuba kyayita omunywa oba bwenkuba kibisibadde omunywerawo kadagala oba kuyonja bulungi kwagala kintu kyo
oziyonja otunula wansobola mulina kyolabawo nti oba kirungi onguddeko bugero maze kunkubira kate bwewalinsaaze kuba katinze ddina amagezi amanye ekyuma ky'embizi okizimba otya kubanga ekikyafuwaza embizi zino bizikufuka awo neyonoonaawo neddira omuso ogwo negwetabulamu nebbiwaayo era kikyoba osuubira naye kati nze olaba embizi eyofuka omuso gutambula paka egulina okugenda nebbiwaayo tulina okuba nga tulinayo ensonga kikuga nti omuvubuka yenna bweba muli mukufuba bize kati nze mukadde nkwendera okufamu. Okay, nga tumaliriza bugambo ki bwomaliriza nabo eri bwosibirira eri kirasi yo ya music nga ba Uprising Stars? Okay, kirasi yange oba bayimbi abali kirasi yange okulina okunsingako naye nga tonatuukirwa waggulu n'okudda wansi mbakubiza ekintu kimu beera n'omutu ogukola bane plan B nga nange wembalambuzaako nzenna plan B ate lockdown egezeza kukunyabya ddala nti omuntu otekedde okuba ne plan B ne plan C okitegeera kati nze mbadde ndowooza okwebina emivuyo nga kikyagenda maaso tukyali mu muggalo obaako ne plan B wegenda okuyiwa omanye nti kino kiba kizze olina ekisobola okuyamba olina osobola okujja n'orecordinga olina osobola okujja n'okola video bigenda okugamba nti kati muze yajjewo omuggalo era nga toli kusiba noba bikoma wano you can sustain your life ebya music noba bikoma wano oba ebya music wabitandika nga tolina kyobisuubiramu teri muntu atandika lugero nga talaga kutuuka gyagenda yatayagala kutuuka omanya alina ekizibu ku muntu obutandise lwaki nze buli kintu kyentandika mba njagala kutuuka gyegenda so buli kyenatandika nzikiriza nti nja kutuuka.